obutakolebwa okuba nti ate bwonooneka nekiba nti busobola okuba nti bulwanisa endwadde okuba nga butambuza n'omusaayi bulungi nnyo ate ekibala kino oba okiridde kirongoosa mu kyenda noba nga ekyenda kino kisobola okuba obulungi emmere ebikiraku niba nga bifuluma kyoba olaba nti nno kiyamba nnyo okutereeza aliwo obuwuka obw'omugaso bakitiriya obubeera mu kyenda kyaffe obanga olya piya ejja kuba ekuyamba nnyo bakitiriya okuba nti busobola okukola omulimu gwabwo omulungi ate piya eyamba nnyo okuba nti ezzaamu immune system yo okuba nti n'obusiikale bwe obulwanisa endwadde ate bukyamuka noba nga tumala galwadde senyiga ebifuba ebikulemeddeko nedda gwe alidde piya ejja kuba ekkolera noba nti atubulamu bulungi ate piya ejjamu obutwa obwesibira mu musaayi mu kyenda okuba nti bufuluma nakola nga osobola okufuluma obulungi nnyo nga ate tofuna constipation kale nkuzigirira gwe wena ayagala okuba nga ogenda mu maaso olya ku piya abasinga oluusi piya eno mugibuusa maaso olwokuba nti mulaba abantu abazitunda oluusi babeera ba wansi nyawo ku street kuba nti balaba naye ekintu kye batunda ekyo kya mugaso nnyo kale bwena nsaba ogyekuumireko nga nvuddeyo ngenda kuba nyaniriza omugenyi ate avudde ku Hill Torch Foundation era ono Dr. Muwanguzi Shadrack agenda kuba atusamba byobulamu bino agenda kuba atusomesa ku kikwatagana ku obugumba oba obutazaala era ekibuuzo kiri nti lwaki ensangi zino abakyala balemereddwa okufuna embuto kiki ekigenda mu maaso twagala abe nga atubuulira lwaki era ajja kuba atulaga ku bubonero atulage investigation bazikola batya ye asobola kuyamba atya noba nga nawe osobola okufuna ku bebi ate twagala mugende mubasamize ate mwerogoze bakunywese akadomola akawonya endwadde 15 ate nga tekalina scientific basis kale ali wano era agenda kuba nga atubuuzaako byobetandike Dr. Sense okulaba nange okubasanga ssebo ndi musanyufu nnyo olw'omukisa guno nate era okwogerako n'abawuliriza ba Christ FM ndi musanyufu era nti ebigambo bye tugenda okwogerako nzikiriza bangi abakosebwa ate ekisinga okwennyamiza nti abantu bwe babeera mu mbeera ey'obugumba kiba kyangu omuntu yenna okubawuddiisa onoosanga nga abamu babbiddwa ssente abalala bafiiriddwa ebyabwe so nga ate oba oli awo singa yali yafunye omukisa nga guno gwagenda okufuna olunaku olwaleero n'asomesebwa n'amanya ki ekyetaagisa ki ekibaawo aba asobola okukyetangira ate bwe kiba nga kituuseewo n'amanya ki ekyokukola ekituufu okulaba nti ate afuna okuyambibwa. Tuyanziza nnyo Dr. okuba nti okyaddeko mu studio za Christ FM era tukwaniriza mu linnya Yesu Kristo gwena atuwuliriza jjukira oli ku 91.6 Christ FM era akanyumiro kabaka bya bulamu tuba tukujja ne tukusomesa twagala okyuse ku bulamu bwo ate naawe oyagaliye mu Yesu wa brotheroni. Yes Doctor, ensonga eno ey'obugumba tukitegeera tutya infertility mu bakyala kakati infertility oba obugumba kwe kuba nti omuntu ayagala okufuna olubuto oba okufuna omwana naye n'alemererwa naye okulemererwa kuno kulina okuba nga kumaze omwaka wakiri gumu omwaka mulamba emyezi 12 ng'omuntu abadde nga agezaako wakiri nga yeegatta buli wiiki emirundi 2-3 mulimu abantu nga ekyo tebasobodde kukimiitinga amaze katugeze bamugatta mwezi guwedde family nemuteeka ku bunkenke mu myezi 3 tannafuna lubuto ne bagamba nti mugumba naye ffe mu busawo tukimanyi nti tulina okulinda okutuuka nga giweze emyezi 12 ate mu myezi gino 12 ng'omuntu abadde agezaako okufuna olubuto kwe kuba nti abadde yeegatta okumala wakiri emirundi 2-3 buli wiiki ate omuntu ono nga tali ku nkola ya kizaala gumba yonna ekitegeeza waliwo kye tuyita unprotected sex okuba nga tokozesa kapiira ate nga tolina nkola ya kizaala gumba ndala yonna gy'okozesa so omuntu bw'abeera nga agwa mu kiti ekyo naweza emyezi 12 nga tafunye lubuto awo tugamba nti alina ekizibu eky'obugumba ekizibu ekyo kikosa abakyala kikosa n'abaami abantu abalingiriza naddala basenga abo nagabane omugole
amaze emyezi 2 nga tetulabako kantu. Aha, ne bakuteeka ku bunkenke. So bwebanga tunaweza myezi 12. Yes sir. Oba gwe nga olina omwami wo nga agenda safari n'amalayo omwezi mulamba najja ate nabwazze amalawo wiiki emu oba nnaku 3. Yes sir. Ne bwe muba muwezezza emyezi 12 nga temulina mwana oyinza okwesanga nga ekizibu kyammwe si bugumba naye lwakuba nti akaseera temufuna kamala. Omanyi omukyala alina ennaku mwasobola okufunira olubuto ate era mulimu n'ennaku mwatasobola kufunira lubuto. Kati omwami wabanga abadde tabeerawo ssaawa zonna oyinza okwesanga nga ebiseera byagiramu obeera mu nnaku ze tuyita safe days omukyala kyatasobola kufuniramu lubuto. Yes, era ojja kusigala nga tofunye lubuto. Si buli mulundi gwe weegatta n'omwami nti oba ogenda kufuna olubuto. Yes, ya so kyova olaba nti tugamba emirundi 2 waakiri buli wiiki era lazima akaseera kajja kutuuka mu nnaku ezo wabeewo wonooteeba ekiseera nga omukyala asobola okufuniramu olubuto. Oyinza okuntangazamu mu self days ezo doctor? That self days omanyi cycle y'omukyala ono. Yes sir. Abasinga obungi oba average etwala ennaku 28. Kakati omukyala bw'agenda mu nsonga olunaku lwasoose okugenda mu nsonga lwe tuyita first day era bwe tuba tubala lwe lunaku olusookerwako omukyala lwasoose okulaba omusaayi. Yes sir. Kakati okulaba omusaayi okwo kitegeeza ebisenge by'ennabaana byeyubudde. Kati bwe byeyubula g'omusaayi ogwo okufuluma. Okay. Kakati ekibaawo bwe bitandika okweyubula ate biddamu okutandika okwezimba buto. Ate jino libalirazeewa. Kakati abamu Yes, waliwo by the way n'obutategeeragana obuli wakati awo abamu balowooza nti omusaayi ogwo gwe tulaba libeera ggi. Eryo teribeera ggi, eggi olwo liba lyafulumye dda. Kakati cycle y'omukyala erimu ekibaawo mu nnabaana okuteekateeka nnabaana eno ebisenge byayo nti omukyala singa abanga afunye olubuto nabaana abagisange nga yeetegese egiri ne receiving omukyala afuna olubuto waliwo kye tuyita implantation ebeewo omukyala akuze olubuto lwe mu nnabaana. Eyo phase emu waliwo ne phase ebeerawo mu G tuyita ovary ery'okusumulula amagi gano ag'omukyala ageegatta n'enkwaso y'omwami okukola omwana. Kakati mu nnaku ezo ebisenge bya nnabaana bwe byeyubula biddamu okwezimba buto ate akaseera ne katuuka eri ne basumulula kasita bibanga biri ready eri ne basumulula eggi ne lijja erisobola okwegatta n'enkwaso y'omwami okukola omwana. Kakati akaseera omukyala we yeeyubulira okutuuka mu kaseera nga ebisenge bya nnabaana bikuze bulungi ezo zonna ennaku kiba kizibu kya mukyala kufuna lubuto ne bwe yeegatta n'omwami. Kati zitera okuba ennaku nga 9 oba 10 mu bakyala abamu. Ng'amaze okuva mu nsonga ze? Obala okuva lw'otandika okugenda mu nsonga paka ennaku nga 9. Mwezi ennaku waba tewaliiwo eggi batera okulisumulula ku lunaku olw'14. Kati omukyala singa ate eggi eryo limala essaawa nga 72 wakati awo. 72 z'ennaku nga 3. Yes. Kakati nga litambula okuva eri gye baliteeredde ne lijja nga litambula mpolampola lirinda enkwaso y'omwami. Kati singa enkwaso y'omwami tebaawo oba omukyala nga tafunye mukisa gwegatta eggi eryo liba ligenda kufuluma. Kati yongera ontangazeemu wano amaze ennaku ze 7 avuddemu mu nsonga kakati awo atandise atya okufuna olubuto awo? Nati kakati bwe tuba nga tugenda kusumulula eggi ku lunaku lwa 14 n'omala weegatta katugeze ku lunaku olw'10, 11, 12 enkwaso y'omwami nayo kasita eyingira omukyala emalamu essaawa eziwerera ddala 72 ennaku 3. Ekitegeeza nti ne bw'oba nga weegasse ku lunaku nga omukyala abadde tannasumulula eggi ku lunaku lwa 14 basobola okulisangayo eggi enkwaso y'omwami katugeze mwegasse ku lunaku lwa 12 eggi ly'omusaayi oba enkwaso y'omwami n'esigalamu ng'eri omu kuba tugambye esobola okumalaliramu eddala ennaku 3
Badde manyi nti wagenda n'afuka eba tekyalimu ebivuddemu. Ebitundu ebiyisa omusulo byawukanako n'ebitundu ekkubo enkwaso lizikwata. Enkwaso zikwata kkubo lya munnabaana. Ate omusulo guviira ddala eno mu kawago. So kaakati ennaku omukyala okuva bala ennaku 14 wagenda okusumululira eggi okugattako ennaku 3 mu maaso era toolako ennaku 3 emabega. Ezo ennaku ezo ziri awo nga nnaku 6 omukyala abeera asobola okufuna olubuto era zibeera fertile. Ennaku eziba nga ziri eno mabega nga tonnatuuka ku nnaku ezo tutoddeko n'ennaku ezeeyongeramu okuva ku nnaku olw'14 nga tugaseeko zino ennaku 3 nazo omukyala aba tasobola kufuniramu lubuto kubanga bw'aba yasumulula eggi ku lunaku lwa 14 ne wayitawo ennaku 3 eggi eryo liteeberezebwa okuba nga liba lifulumye era nga ne bweyegatta n'omukyala tebagenda kusangawo ne bweyegatta n'omwami tagenda kusanga ggi liri ready kubeera fertilized. So kikutegeeza nti bwebanga cycle ya nnaku 28 omukyala alinako ennaku nga 6 zokka mwasobola okufunira olubuto. Nti mu mwezi omulamba ennaku nga 6 omukyala mwasobola okufunira olubuto. Alina okubaza era abamu tubasomesa ne tubagamba balina okwemanya omubiri gwabwe. Ekirungi nti waliwo obubonero omukyala bw'asobola okuwulira mu mubiri mu nnaku ezo wabeera ng'ali mu kusumulula ggi. Era ennaku ezo bw'obanga omwami wo katugeza akola safaari olina okufuba okulaba nti bw'oba oyagala omwana omugamba ayitirewo mu nnaku ezo. Era waliwo ne applications ku ssimu ezisobola okuyamba okumanya ennaku zo bwe zitambula. Era nga application eno esobola okugamba ku lwokuna olujja ojja kuba ogenda mu nsonga oba ku lwokuna olujja ojja kuba n'eggi eriri ready. Era ekyo kisobola okuyambako okumanya ennaku z'osobola okufuniramu olubuto n'oba nga ozikozesa bulungi nnyo. Tuyanza nnyo Dr. okuba nti otangaza mu ngeri ennungi. Gwena atuwuliza ku Christ FM ajjukira tuli ku nsonga ya obugumba oba infertility mu bakyala. Era Dr. akinyonyodde bulungi nnyo oba oyagala okufuna olubuto twagala weegendeze ennaku ezo z'osobola okuba nti ofuna olubuto. Dr. abakyala bano abasinga obungi balemereddwa okufuna abaana naye munoonyerezaayo ekiyimiridde kitya wano ne mu nsi yonna? Kizibu kino kikosa abantu mu nsi yonna. Abakyala abali mu myaka egizaala waliwo gye tuyita reproductive age, myaka omukyala mwasobola okufunira olubuto nga atandise okugenda mu nsonga era nga agenda mu nsonga. Abakyala abali wakati w'ebitundu 10 ku 15 ku buli 100 abali mu myaka egyo bafuna ekizibu ekyo eky'obutazaala. Mu myaka kijogerako? Emyaka omukyala watandikira okugenda mu nsonga myaka nga 13 okutuuka waviira mu nsonga myaka 46 47. So mu bakyala abali mu myaka egyo gyonna ekizibu kiri ku bitundu 10 ku 15 ku buli 100. Ekitegeeza nti buli maka bw'obala amaka ga mirundi 10 oba abafumbo ba mirundi 10 ojja kusangako abagwa wakati we10 ne 15 nga balina ekizibu kino oba nga ennyumba eyo teriimu mwana nga mulimu ekizibu ky'obugumba. So, mu nsi yonna yes, statistics ezo za nsi yonna. Of course mulimu ebitundu nga muyinza okweyongeramuko ate abalala ne mukenderamuko. Ffe wano ku lukalu lwa Africa kati ne mu Uganda wano abakyala baffe bali fertile. Bazaala nnyo. Balina obusobozi obusobola okuzaala era osobola okusanga omukyala omu ng'alina abaana 8 alina abaana 15. Nalabako mu ddwaliro omukyala eyajja ng'alina abaana 15 ngazze kuzaala wa 16. Ng'ali myaka emeka? Ng'ali myaka nga 4. Ne tumuwa amagezi ne tumugamba ne lwaki ku mulundi guno tetukukomya? N'agamba munnange sisobola kwesalirawo mpozi twogere ne taata w'abaana ono. Yali akisobola okusoboza kuyina. Taata w'abaana ne twogera naye n'agamba munnange ebyo bya Mukama tosobola kuziyiza nkola za Mukama. Naye oza bali basomera masomero kyabo. Owange sinza kulimba naye nga so wano tulina abakyala bali fertile okusingako naye nga bw'ogeraageranya okutwaliza ewamu
omuwendo gwego nti ku buli bantu 10 osangako 10 ku 15 abalina ekizibu kino eky'obugumba. So ekyo kitegeeza nti ekizibu ky'amaanyi era kikosa abantu bangi. Ate wano mu Uganda kitya abatasobola kufuna lubuto? Era information y'emu gye tulina. Okay. Atuyanza nnyo Dr. Lwensonga eyo. Naye twagala tumanye kiva ku ki omukyala okuba nti tasobola kufuna lubuto? Kakati waliwo kye tuyita reproductive system. Ebitundu by'omubiri ebyo ebivunaanyizibwa kuzaala. Omukyala reproductive system ye eriko ebintu bingi ate byonna bya mugaso. Okugeza tulina nabaana ekuliramu omwana. Tulina omumwa gwa nabaana ng'enkwaso z'omwami we ziyita bwe ziba zinaayingira nabaana. Tulina enseke ezekutte ku nabaana. Tulina wakolerwa amagi tugayita ovaries. Tugayita ovary. Ku side emu wali emu ne ku side endala waliyo. Nebisawo ebikwata ebizaala amagi. Ebisawo ebyo ebizaala amagi. Okay. Kati eggi bwe lizaalibwa oba bwe lisukumibwa liyita mu nseke zino ze tuyita fallopian tubes. Yes, sir. Era nga fertilization yaweeberera. Fertilization yenkwaso y'omwami n'eggi ly'omukyala okwegatta okukola ekigenda okuvaamu omwana. Fertilization ebeera mu nseke ezo oba tubes. Kati ekikoleddwa ne kikkirira mpola mpola paka wano mu nabaana mu kisawo omwana waakulira. Yes, kati waliwo n'obwongo hormones oba ebirungo ebitambuza obubaka mu mubiri. Okay. Ebikolebwa mu bwongo. Hormone tuziyite enkwaso oba tuziyitemu ekirala? Enkwaso kirala, enkwaso ze sperms. Naye hormones bibeera birungo bitambuza bubaka, they are messengers. Okay. Era bisobola okusukumibwa okuva mu bwongo eno ne bagamba kati gwe kirira ogende kugiri omukyala bakuzeeyo eggi. Okay. Bakuzeeyo eggi lye tugenda okusumulula omwezi guno. Yes, so kati system eyo nanga bwenjogedde esobola okufuna ebizibu ebyenjawulo. Era omuntu asobola okufuna obugumba nga katugeze nabaana yafunye obuzibu. Omulyango gwa nabaana enseke ewasumululirwa amagi gano nja kuliyita G newankubadde nga si kyekigambo ekituufu. Tukiyite tutya? Yandibadde nga factory oba kolero ly'amagi. Okay. Yes, kubanga wava amagi omukyala gasukuma agagenda okukola omwana. Kakati ebizibu ebyo byonna oba hormones ne hormones ekizibu kyonna kasita kijja nga kyankalanya hormones kisobola okukyankalanya engeri y'omukyala gy'asobola okufunamu olubuto. Okay. Yeah, so kakati tujja kutandika kimu ku kimu okugeza omulyango guno ogwa nabaana bwe tuyita cervix. Yes, sir. Mubaamu gubeera mufunda nnyo. Kati mu kufunda kuno ne guba nga tegusobola kuyisa nkwaso ne buwegatta n'omwami enkwaso teziyingira kimala. Tesobola kuwaganya nezingira lwampaka. Kati mu kuwaganya okwo jjukira nti ezisinga obungi enkwaso ezo zifa. Zifiira mu kkubo. Era omwami yenna okufunisa omukyala olubuto enkwaso zasukuma zirina okuba nga ziri mu bukadde. Bukadde bumeka? Busobola okukwata mu bukadde nga 7 obw'enkwaso. Naye mu ezo zonna nga twetaagako emu yokka egenda okufertilizing eggi liri ery'omukyala. Naye bwe tukubeera kuwonoona oyagalako enkwansi emu ate bukadde 7 bwe bufulumye. Nanti kati bubeera nga risk gy'olina y'amaanyi oyina okuteeka era obeera nga agenda okwonoona. Tekiringa abantu abasiba zzaala. Ebiseera ebisinga oba olina okuteekamu ekingi bw'obanga onojjamu. Okay. Oba bw'obeera nga awantu w'ogenda okusimba ebirime si wagimu bulungi ate ng'oyagala okuviisaamu. Lazima olina okusimba kilo z'ebijanjaalo empitirivu mukko oba ng'onooviisaamu. Yeah, so bw'osanga nti omuwendo oguyingidde oba oguwaganyizza mutono ddala era gujja kufiira mu kkubo kuba olwo olugendo luwanvu munnange. Olugendo enkwaso lwe ziyitamu okutuuka ewali eggi. Kakati singa wabanga omulyango gwa nabaana ogwo gwafunda, enkwaso z'omwami ezigenda okwewaganya zigenda kuba ntono ddala. Ekyo kiviireko okuba nti omukyala tagenda kufuna lubuto. Okay. Yeah, mulimu abamu nga balina embeera ya acidi omungi omukkubo lino eritwala enkwaso era nakyo ne kiziviiramu okwonoonebwa
nga tezinnatuuka. Abakyala bano babeera ne acid. Buli babeera ne acid naye olw'okuba abamu ate bakisussa. N'abeera nga muyitirivu mukko. Ekyo ne kiviiramu enkwasa ezisinga obungi okufa nga tezinnatuuka gye ziraga. Ono acid musobola omukebera mugamba nti waayo mukyala acid olina mungi. Tusobola okukikebera mu ddwaliro. Then ku nabaana naye esobola okufuna ebizibu byayo. Ebizibu ebimu omukyala azaalibwa nabyo ate ebirala omukyala n'abifuna mu bukulu. Waliwo abnormalities era nga bulaba omuntu bamuzaala nga alina obulemu katugeze omukono ogumu mumpi oba omugulu ogumu mumpi ku gunnaago ne nabaana eno naye esobola okuba n'ebizibu byayo nga yalemala. Ekisaawe kya nabaana ekyo kirina sheepu yakyo entuufu gye kirina okubaamu naye osanga ekimu kyekubidde oludda, ekimu kirina ekisenge ekikyawulamu wakati ng'omuntu alina nabaana eringa ya nabansasaana. So ebizibu ebyo nabyo bisobola okuleeta ate ng'omuntu bamuzaala nakyo naye mu bukulu era omuntu alina ebintu byasobola okufuna katugeze ebizimba mu nabaana. Waliwo ebizimba ebyo tuyita fibroids. Ezo ze zimu ku bisinga okukosa abantu. Ekizimba kisobola okulemesa omukyala ofuna olubuto. Nanti bw'obeera n'ekizimba jjukira wali mu kisawo ekya nabaana walina okubaawo space enkwaso zino bwe zigenda okuyita. Naye ekizimba singa kibeera mu nabaana kitegeeza kigenda kuziba ekkubo enkwaso bwe zirina okuyita. Kati awo nakyo kigenda kuviirako obuzibu obw'entambula y'enkwaso zino. Abamu waliwo obulwadde bwe tufuna babuyita endometriosis. Endometriosis kitegeeza omanyi ekisenge kya nabaana ekyo kirina olususu lwakyo. Kakati olususu lwakyo olwo lusobola okutambula ne luva we lulina okubeera ne lugenda mu nseke kati ne luzizibikira kubanga lubadde terulina kubeerayo eyo gye lugenze. Tugamba luba lwewangusiza okuba nti lutalina kubeera. Lugenze we lutalina kubeera. Ekyo nakyo kiba kigenda kuvaamu obuzibu. So ebizibu bya nabaana nabyo bisobola okuleeta obuzibu. Naye mbadde ndowooza nti engeri gye luli nti olususu lwa nabaana luba lulungi ne luba lugenzeeko awalala tewali buzibu. Kakati munnange ensusu omubiri gulina ebika by'ensusu mu bifo ebyenjawulo nga buli kimu ekika ekyo kisangibwawo olw'omulimu gw'ekitundu ekyo bwe gusangibwa. Kakati mu luseke obuvunaanyizibwa bwayo kutambuza katugeze G era waliwo engeri y'obulinga buviiri obuyamba mu kusindiikiriza eggi ly'omukyala lino okutambula obulungi. Ekitali ku lususu lwa munabaana nti kati bwe luba lugenze ne lusiikiriza oba ne luwetwala eri gye lutalina kubeera. Ekifo ekyo we lutudde tewagenda kusobola kutambuza ggi bulungi. Ate n'ekirala nti kali akapiira oba oluseke olwo lufunda kati olususu luno olwa nabaana ate lwo lunene. Bwe lunaagenda ne lutuula wali lugenda kuzibikira ekkubo eryo ekyo nakyo kireeta obuzibu. So abantu abamu bafuna obuzibu obwo bwe tuyita endometriosis ne baba nga bajjamu ate nabo obugumba. Kakati mu luseke nabaana tugivuddeko ne mu nseke zino ze tuyita fallopian tubes waliwo ensonga ezisobola okuzireetera okuzibikira. Ate nzijukiza lwa abakyala abamu najja nagamba musawo mpaayo eddagala ery'enseke n'ogamba ati eddagala kiri. Mbawulira mbalaba n'agamba musawo nze nina obuzibu mu nseke. Abamu weewaawo babeera nabwo naye obuzibu we buli nti bw'oba totegeredde ddala buzibu ki oyinza obutasobola kubuvumula. Era ogera neweebuuza n'ogamba ono atalina kyuma kya sikaani yategedde atya nti enseke ze zirina obuzibu. Awo waba wagenda kuvaawo obuzibu bw'amaanyi. Kakati abasinga obungi enseke zino zikosebwa nga balina obulwadde obuleetebwa obuwuka ze tuyita infections. Ebiseera ebisinga infections zino zifunibwa mu kwegatta ziri sexually transmitted. Yes, kati infections ezo manyi bw'ofuna infection ewantu wasobola okuba nga ewakolebwa. Ate ebbwa eryo bwe liba nga liri mu kuwona ebiseera ebisinga likola engeri y'enkovu. Oba simanyi oba lirabyeko omuntu eyayidde omuliro katugeze wano
nga ku lukokolo omukono we gwefunyiza. Singa omuntu oyo omukono agulekaawo nga gwefunyiza olw'okuba atya nti bw'anaagugolola ate wagenda kumuluma, wasobola okuwona n'enkovu nga omukono ogwo wadde gwawona tasobola kugukozesa, tasobola kugustretchinga nga gwekwata. Kati ekyo kimu kyekisobola okubaawo nti mu nseke musobola okufunibwa infection eyo, naye wakati mu kuwona olw'amabwago enseke ne zeekwata. Nezeekwatira ng'omukono example gye nkuwadde, ekkubo ne lizibikira. Enkwaso z'omwami tezisobola kusala kudda eri, ate n'eggi ly'omukyala terisobola kusala kujja eno. Naye ogambye nti nno abasinga okufuna infection zino babeera bano nga abeegatta, naye mulimu n'abamu abateegatta naye nga balina infections. Waliwo infections ez'enjawulo. Omanyi waliwo kye tuyita urinary tract infection. Obwo buba buwuka obulumbagana ebitundu ebikola n'ebitambuza omusulo. Ebifuka. Naye wabaawo ne infections zino eziri sexually transmitted ze tuyita STIs. Kati ebiseera ebisinga abantu agamba bugambi nina infection notategeera ki. Ziri ez'omusulo ezikwata ebitundu by'omubiri ebikola n'ebitambuza omusulo zo teziri sexually transmitted. Nsonga za buyonjo. Era bw'ofuka ewantu okusingira ddala mu bakyala kuba bo basitama oba ne batuula ku toilet babeera nga bafuuyisa, omusulo guli ogukoonye wacyafu ne guddamu ne gukukoonako, kigenda kuleetera obuwuka obuvudde wali ewacyafu ate okukoonako ate bufune engeri gye buyingira omubiri gwo. Eyo ye UTI. Ebiseera ebisinga abamu babiconfusinga n'alowooza infection zifunibwa mu kwegatta oba byonna kale ne babitwalira wamu. Ate ekyo kitera nnyo okutabula abafumbo nno. Kubanga ennaku zino era nafunako abantu baali babiri era omwami n'omukyala ne bajja omukyala ne tumugamba munange olina infection. Omwami n'akyusa feesi. Ogenda otabula amaka nti kubanga kiba kitegeeza obulwadde bwe buba nga bufunibwa mu kwegatta ate nze nga sibulina gwe wabugjeewa, ekitegeeza olina omuntu gwe weegasse naye eyabukuwadde. So waliwo enjawulo wakati w'obulwadde buli obwa UTI na buno obulala obwa STI. So kakati singa obanga ofunye obuzibu obwo era kisobola okuzibikira enseke. Ekyo nno kizibu ky'amaanyi nnyo. Waliwo obuzibu buno obugambibwa nti omukyala olubuto lwagenze mu luseke oba walubuulirako, ectopic pregnancy, nti olubuto lwakulidde mu luseke. Abakyala abo era nabo ekizibu ekisinga okubaleetera obulabe obwo kwe kuba nti abadde ne infection zezo zikwata enseke ne kimuviirako okuba nti waliwo enkovu oba waliwo ku luseke ewatatambuza bulungi ne kiviirako eggi lino oba oliawo mukisa gwajja enkwaso y'omwami ne yeenyigiriza nefuna ekkubo we yayita negenda ne fertilizing eggi ly'omukyala nga likyali mu luseke wali. Naye eggi eryo jjukira buli lyo liba ligenda litambula ligenda ligejja kati ne lituuka awo ewafunda ewakosebwa infection eyo ne wabeera nga terisobola kusala kudda mu nnabaana era ne likulira mu luseke ne tugamba omukyala olubuto lwakulidde mu luseke. Abasinga obungi embuto ezo tebazikuza kugamba nti atuke wagenda okuluzaalira kubanga oluseke olwo lwoluba omulimu gwalwo si kukuza lubuto era lumala ne lwabika omukyala ne tumulongoosa bulongoosa. Ate era singa tukulongoosa ekyo kintwala ku nsonga endala lwaki abakyala tebafuna mbuto okubanga baali bakulongoosezaako. Kakati dokita simba wakati tugenda sooka tunywemu olwendo lw'amazzi amatukuvu wano then tuke tukomewo otandikiraawo kale sebo kale. Encouraging and precise. He's a pastor, he's a father, he's a teacher, and he's an advisor. So it's very important to consider your health as well, as a way of worshiping God. Because this body is his temple. Don't mismanage it. Eat some greens and another sour ones.
Inspiration with Brother Ronnie Macabre every day here on Christ FM 91.6. Love each other. To all our partners, we thank you for your tremendous support in spreading the word and love of God through ACT Television. We now bring ACT TV services closer to you, right in the heart of Kampala City. We have now extended our offices to the General Post Office situated along Kampala Road. To get there, take a taxi or drive to the city square. Straight ahead towards Ginger Road and right next to the Central Bank of Uganda is the General Post Office. We're located on the ground floor of the post office on counters 12 and 13. We look forward to receiving you there. God richly bless you for the work that you're doing. ACT TV is everyone's favorite place this month. A place of incredible adventures where the beat is a place of winners. Where love means and where you find the gospel in its purest form. No one yes. using ACT TV mobile app, the app for everyone. Katunze mukaga Christ FM erondolwa era neerungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission UCC. Encouraging and precise. He's a pastor, he's a father, he's a teacher, and he's an advisor. So just like you can't use something that doesn't function properly, God can't use a sick body. He will not use it well. He'll give it small assignments according to his ability. So you need good health. The way you handle your body. Inspiration with Brother Ronnie Macabre here on Christ FM 91.6. Love each other. We'll be back from a short break. I hope you're listening, you're enjoying. I'm with one of the doctors from Hill Torch Foundation, and he's teaching us more about infertility in ladies. So he told us that infertility, this is the inability to get pregnant or to conceive after asking yourself that you are infertile. No, it's not like that. Doctor really told us that you have to spend like 1 year, then that's when you can go to hospital and you find out what could be the problem. So he went ahead telling us that we need also to see how our menstrual cycle is moving on, our fertility days. If you don't really follow them well, you'll find that at times you may fail to conceive. And he went ahead telling us that according to the World Health Organization, it went ahead telling us that 10 to 15% of women worldwide, they have difficulty in conceiving. So you see it's at a higher rate. Though in Africa, we don't have a lot of challenge with conceiving, and mainly in Uganda, you find that one lady has 15 children. So for us, at least we are at a good side. But nowadays, you find that now it has risen to another extent in that, according to World Health Organization, it went ahead saying that even in Uganda, it's ranging from 10%, 15 women per year who fail to conceive. So he mentioned about some of the causes that really can trigger this failure to conceive. One of it, a problem with the reproductive system. So he went ahead telling us that you find the cervix, the fallopian tube, the ovary, and also the hormones. When they have some defect on it, you will find that you really find very hard to really conceive. And he mentioned about a narrowing of the
cervix, you find that if your cervix is very narrow, at times when the sperms come in to pass so that it goes to make conception, you find that it will find a lot of opposition. So you find that this one can trigger you not to conceive. And you also mentioned about the abnormality in the uterus. At times, some ladies have abnormal uterus. It's not really very well, or it's abnormal, or a congenital abnormality in the uterus. You'll find that you'll get also problem or challenges in conceiving. And also ladies who have fibroids are also at higher risk of not conceiving because this fibroid can block the movement of sperms to go to an extreme end to find the ova. So you find that if you have such a problem or a fibroid, it can hinder you to conceive. And you went ahead telling us about endometriosis. This is a condition whereby the lining of the uterus, it can progress to other organs like the fallopian tubes. In that you find that the ova or the egg may find difficulty to move down, or even the sperms, they have inability to move to the other end, so that conception may take place. And you went ahead telling us about infections. At times, if you get urinary tract infection, these are infections that really affect the urinary system. So you find that these bacteria, they injure those, they can progress to the fallopian tube, even the uterus, causing wounds. And when on healing, you'll find that scars will be created there. So you find that now these tubes at times they can narrow, or the whatever, there's no way, there's no route that the ova may move down, or the sperm to move to cause conception. So it's very important for you to take caution. People who normally get infections, go to hospital, go to the medics, don't go to herbal medicine to take different herbals. You know, herbals are very toxic because at times they don't use scientific methods of weighing out the toxicity in this medicine. So you'll find that you can overdose, and it can injure your system. And also mentioned about also ectopic pregnancy, because it's found mainly in ladies who have infection, because you find that there will be a blockage when there's that healing process. For example, when this infection had created a wound there. So in the healing process, you'll find that the opening of the fallopian tube, at times it will be closed because of the scar. So at times you'll find that in turn you'll get a ectopic pregnancy. Musawo, Sebo. Tukomyewo. Sebo. Era ensonga zino tuzeetaaga nnyo kubanga twagala mbutuufu abakyala bano batandike okuzaala ku baana. Abantu bangi nnyo bakaddiye n'ava mu buto bwe nga talabyeko ku mwana, bambi ali myaka nga 5 naye ng'essubi limuweddemu. Naye olina ensonga giwakoonyeeko n'ogamba abakyala bano abalongoosebwa naddala abafunye gundi olubuto nga lugeze mu nseke batera nnyo nabo okufuna obuzibu. Mbadde nsaba otandikirawo. Ya kakati singa omukyala abanga alongoosa, si buli kulongoosa oli ayinza okutya okugenda okumulongoosa omukono. Naga omusawo yagamba kasitaba kulongoosa emikisa gye gy'okuzaala gikendeera. N'abagenda ku cesarean section nabo balongoosa kiri kityawo. Kakati kisinziira ku kifo ky'omubiri ekiba kirongooseddwa. Kati singa obanga olongooseddwa, katugeze oluseke, obadde wafuna olubuto mu luseke ne tukulongoosa, ebiseera ebisinga oluseke olwo tulufiirwa bwe lubanga lwe lusoose, naye n'osigazaako lumu. Omanyi omukyala alina enseke 2, so osigazaako olwa sayidi emu era oba okyasobola okufuna olubuto. Enkola weeri, naye ebiseera ebisinga omuntu wajjira abeera nga kikeerezi. Anti bagala nnyo gena ogula penikira. Era kyobola nti singa tubanga olubuto luno tulufunye nga lukyali ectopic pregnancy, ne tumanya nti olubuto luno lubadde lwakagendamu era lwagenze mu luseke, waliwo eddagala lisobola okuwa omukyala olubuto luno ne tulusaanuusa nga tetukulongoosezza ne luvaamu. Ne luvaamu. Oba tumenye mateeka ga Bayibuli.
Omanyi tulina oba sijagamba nti Bible yetukkiriza naye Mukama yatuwa obuyinza okukola ebintu ebyenjawulo. Ya kati ffe ng'abasawo singa obeera nga okugyamu olubuto kigenda kuyamba gwe ng'omuzadde oba okusigaza olubuto kigenda kuteeka mu bulabe gwe ng'omuzadde ate waakiri tukugyamu olubuto ne tusigaza obulamu bw'omuzadde. Kubanga olubuto bwe luba nga luli mu luseke luba terugenda kukula kufuuka mwana ate luba lugenda kuwa obuzibu gwe nga maama nga n'okufa mw'okutadde. Kubanga mumaze okulaba luno olubuto terujja kukula. Olubuto terugenda kukula ate oluvannyuma lw'okubanga terukuze lugenda nakuteeka obulamu bwa maama mu matigga kuba abamu bafa. Kubanga oluseke bwe lwabika luli olubuto lwabeerawo emisuwa egy'amaanyi egizze okulugabirira omusaayi n'ebyokulya. Kaakati emisuwa egyo nagyo ne gyabika osanga omukyala nga aweddemu omusaayi omutima ne gulemererwa buli kitundu ky'omubiri ne kiremererwa era omukyala n'afa. Era ebeera emergency y'amaanyi mu ddwaliro ze zimu ku emergency ez'amaanyi omukyala singa ajja nga olubuto lwayabikidde mu luseke. So kyova olaba nti waliwo eddagala litusobola okukuwa ne lisaanuusa olubuto olwo singa luba nga lugenze mu luseke oluseke olwo ne tulupreservinga. Tosobola muwayo kacyansi asabirweko olubuto luno luveeyo mu nseke lugende mu uterus. Kati ffe mu ddwaliro tuyinza obutakikozesa ekyo naye omulwadde yenna tulina kye tuyita autonomy kwe kuba nti osobola okwesalirawo okukola ky'oyagala. Kasita oba nga ofunye information emala ekutangaaza mu bulabe bw'oba oyolekedde ebirungi by'osobola okufuna mu kintu ekyo kati gwe n'osalawo n'ogamba katusooke tukozeseeko kino bwe kiti ne bwe kiti. Tuyanza nnyo Dokita. Obubonero obadde okyalinayo ebirala bireeta oba tugende ku bubonero? Ekimu ndowooza nkizembyezaayo nga kakodyo ekisingira ddala okuleeta abana abakyala obutagenda obutafuna mbuto kwe kuba nti wali ewakolebwa amagi ze twayise ovaries kwe kubanga walemererwa okusukuma ejjo. Manyi buli mwezi omukyala alina okuta ejjirimu. Buli mwezi alina okuta ejjirimu. Ate olwo empulira bagamba nti basukuma amagi mangi olunaku omwezi waliwo bw'abanga asobodde okukola ennyo aba asobola okusukuma amagi 2 sayidi eno n'etuwa ne sayidi eno n'etuwa. Era be babamu abazaala abalongo abatafaanagana. Omulongo omu mulenzi omulala muwala obanga bonna balenzi naye nga tebafaanagana. Naye mulimu abalongo abazaalibwa ng'oyinza okugamba binusu nga bonna bafaanagana. Abo bava mu jjirimu. Leka tugeze ku sayidi eya ddyo baasukuma naye ekyavaamu ne kyeyawuzaamu emirundi 2 ne tufuna abaana 2 nga bafaanagana. Babeerawo oyinza n'obutabaawula naye era tubayita identical twins. Kati muliwo bana abatafaanagana tebali identical. Ayinza okuba mulenzi muwala obanga bonna balenzi naye nga tebafaanagana. Kati abo omanya ku mwezi ogwo sayidi eno eya kkono yaweereza n'eya ddyo n'eweereza. Kati enkwaso z'omwami bwe zaayingira omanye ezimu zikwata kkubo lya ddyo eddala ne zikwata erya kkono. Kati abo nabo eggi lino erikoleddwa after fertilization enkwaso n'eggi ly'omukyala byegasse ne bikola ekintu ekyo kisobola okweyawuzaamu ne kifuuka 2 n'azaala abalongo oba ne kyeyawuzaamu nga 6. Wabawulirako abo bagamba nti yazaala abaana 6 omulundi gumu. Olw'ensonga ez'enjawulo ekyo nakyo kisobola okubaawo. Naye Dokita, omulamwa guno nga munyuvu ate muwoomu. Omulamwa gwo muwanvu. Osobola okukomawo ku balaza ejja tusobola okufuna obudde ne tujja ne tukaatiriza. Dokita, tugende mu maaso. Kaakati abakyala abamu balemererwa okusukuma eggi. Kasita abamu ekireetera ekyo olw'ebirungo bye tuyita hormones bino mu mubiri okubanga tebiri balanced bulungi. Kubanga omanyi nti process eyo ey'okusumulula amagi esinziira ku birungo hormones ezo mu mubiri. Singa hormones ezo ziba nga tezibalansinze bulungi ezeetaagisa okusumulula eggi kigenda kuvaako obuzibu. Waliwo n'endwadde ezikwata factory eyo. Waliwo obuzimba obwo obusobola okujja ne bukulira ewakolerwa amagi. Dokita, waliwo essimu wano etuli bubi. Kasooke tumukwata ono. Nkale sebo. Allo Cross FM. Allo Nyabo.
Amina nyabo. 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 Okay, kati ekibuuzo kiri kityawo. Kale tuyanziza nnyo atukaire Viola. Doctor alina kuba akuddamu. Yes doctor. Mudde mundowooza. Ekibuuzo kibadde kimwokya ndowooza okiwulidde. Ekibuuzo kibadde kimwokya. Omanyi bw'otandika okwogera ku nsonga z'abakyala. Oyinza obutamala. Tuvola anagambye tukiwemu akadde tukomewoko. Tujja ndowooza kufuna balaza ejja ate twongere okuttaanya naye mukyala Viola ono tumusaasidde nnyo olw'ekizibu ekyo. Abakyala bangi bafuna ebizimba ku magi era ebizimba biba byanjawulo. Naye ebisinga obungi bibeera nga si kizimba kya kansa wabula bubeera buzimba obubeeramu amazzi olumu olusaayisaayi. Ekizimba kino kyawukanako n'ekya fibroid. Kyawukanamu ekya fibroid ebeera nnyama ya nnabaana yennyini. Naye bino kati nga oyo kaalina kayinza okuba ka cyst kabeera akazimba nga kasumbi oba kasuwa kagenda ne kageja naye munda nga mulimu just mazzi oba olusaayisaayi. Abasinga obungi tubawa ku ddagala erisobola okubayamba akazimba ako. Ebiseera ebimu abamu baba nabo naye nga tebawulira na bulumi bwonna naye singa katugeze kafunamu ate infection kamanyi okutandika okuleeta obulumi. So tubawa eddagala erikendeeza oba erijanjaba infection eyo, eddagala erikendeeza engeri y'obuzimbu buno ne tubeera nga tuba monitoringa. Era abangi ku bo obuzimba obwo obulekerawo okubaluma ne bugenda nga bukendeerera ddala. Ebiseera ebisinga tekayabika naye ne bwe kaba kayabise kayinza obutaleeta buzibu. Naye singa tukuwa obujjanjabi ne tugenda nga tukwetegereza n'otafunawo njawulo n'osigala ng'ofuna obulumi n'osigala nga olubuto olugenda maaso kuba kalina obusobozi obuzimba ate okusobola okuzimba ennyo olinaabanga alina olubuto olwaddala. So singa kagenda maaso n'okuzimba oba ne kaleeta omukyala okubanga alemereddwa okufuna olubuto oba omukyala engeri gy'agenda mu nsonga ne likyankalana byonna ate wabawo solution eyo tusobola okumulongoosa akantu ako ne tuba nga tukajjamu. Okulongoosa kwa mirundi ebiri, waliwo engeri gye tukulongoosa ne tukusala ne tugenda ne tukajja. Waliwo okulongoosa okukozesa kamera tukubako just butuli butono ku lubuto ne tuyingizaamu ebirongoosa ne tukukolako era nodda ewaka lwakuba nti ate eyo procedure ebeera ya bbeeyi mukko. Naye nga bw'obanga olina engeri obusobozi so bwe baba nga bakuwadde ku bujjanjabi maama naye nga ekizibu kikyaliwo oyinza okuba nga ate okulongoosa kwe kugenda okutaasa. Agenze n'ayogera nti ate atandise okufuuyisa omusulo ogulimu olusaayisaayi nga bamuwa eddagala. Njagala okukatiriza nti ekifo ewakolebwa omusulo n'ekitambuza omusulo guno okugufulumya kyawukanamukko ne sisitimu eno ezaala erimu nabaana erimu enseke erimu amagi. Era nga singa obuzibu buli obuli kazimba bubaawo tebulina ngeri ate gye busobola kusalamu kudda sides eno. So oyinza okwesanga nga ate kino kizibu kirala. Ebiseera ebimu abakyala bafunamu obuwuka bw'omusulo bwe tuyita UTI ne bubaleeta okufuuyisa omusulo ogulimu olusaayisaayi. N'ebizibu ebirala waliwo ebintu ebirala bisobola okuleetera. So newankubadde nga kiri kyabaddewo nga bali mu kukikujjanjaba tekyandibadde kirungi kulowooza nti ate kino kyavudde ku kiri wabula agenda nakyo bakitunulemu ng'ekyenjawulo. Bwe waba nga waliwo engeri gye bikwataganamu ate kijja kuba kikolebwako. Tuyenza nnyo Dr. Katufune n'ono.
Hello, Cross FM. Hello. Praise him. Ekitiibwa kya Yesu Kristo. Yennyabo nice kamukama. Omwana alina emyaka emeka? Okay. Tuyanziza nnyo kamukama nice olw'ekibuuzo kye kirungi. Dr. Kakuddemu. Kakati hormonal imbalance kituufu nga bwe mbadde njogera esobola okuleetera abakyala okufuna obuzibu obwo kubanga egiriyinza obutasumululwa oba bayinza obutataggi ate kufuna nkwaso naye newankubadde nga periods zo nnungi ebiseera ebimu imbalance esobola okubaawo newankubadde nga imbalance yeyokka esobola okuleeta obuzibu ate ebintu bya infertility bino oba obugumba bya bika bibiri waliwo kye tuyita primary infertility ne secondary infertility. Primary infertility kwe kuba nti omuntu tazaalangako tafunangako olubuto ate secondary kwe kuba nti omuntu yafunako olubuto naye ate omulundi oguddako ne kigaana era wasobola okubaawo ensonga ez'enjawulo. Oyinza obutamanya nsonga ki singa oba oli eyo waka naye ffe wano tukunnyonnyola ne tukulaga nti wasobola okubaawo ensonga ez'enjawulo era oleme kutuula butuuze eyo kulowooza nti oba waliwo ekikyamu ekirala. Kati bw'obanga ozze mu ddwaliro ate ffe ne tubaako engeri y'enjawulo gye tukukeberamu. Of course waliwo ebibuuzo bye tukubuuza ne tubaako engeri gye tukukeberamu ne tubaako ne tests ze tukola ne tumanyira ddala ewayinza okuba nga wava obuzibu. Ate n'ekirala nti newankubadde ng'olwali twesigamye nnyo ku infertility oba butazaala mu bakyala n'abaami nabo basobola okuba nga bebavaako obuzibu. So bw'obeera nga ogezezzaako nga mwegattanga bwe nayogedde mu kusooka nti emirundi waakiri 2 buli wiiki okumalako omwaka mulamba nga kyalemereddwa okufuna olubuto kyandibadde kirungi n'oyitirako mu ddwaliro tulina engeri gye tujja okukeberamu ey'enjawulo kubanga kisobola okuba ekizimba busobola okubeera infections zisobola okubeera hormones ne hormones ezo tumanyi okuzipima mu mubiri ne tumanya ate bwe tukizuula nti tota magi era waliwo eddagala tusobola okukuwa n'obeera nga osumulula amagi nga bwe kyetaagisa. Tuyanziza nnyo musawo kansubire kamukama nice amagezi agamalungi musawo gakuwadde gagobeere gajja kuba gakolera. Hello Cross FM. Hello. Hele nani? Okay. Okay, tuyanziza nnyo Helen Nyapendi. Dr. Kakuddemu. Okufuka kukuluma. Okay, okunywako kuli kutya? Amazzi onywa ekimala? Amazzi onywa ekimala?
onywa nti soda okay kale musawo kakuddemu yes musawo kakati yagenze n'agamba nti bamukebera ne basuula nti alina ekizimba mu Nabaana. Yes, kati abuuza kikyalimu era nga munnange nga bwe twakebera ne tukizuula nti kyalimu yengeri yemu gye tukebera okukizuula nti kyavaamu. So kiba kirungi n'oddayo n'okola kasikaani ako oba aka TV ak'olubuto oba akalaba Nabaana era kaba kajja kukugamba mu bakyala abamu ebizimba eby'omu Nabaana bimanyi okusigala ku size yemu ne kitagejja, abalala ne kigejja, abalala ne kikendeera almost kubulira ddala. So okumanya kikyennyini ekigenda mu maaso wadde tokyawulira bulumi kyandibadde kirungi n'oddamu n'ogenda mu ka TV ne bakubuulira ekigenda mu maaso. Ekigambo ky'okunywa eky'omusulo okubeera nga gulinga mumyufu nnyo ekyo olina engeri gy'omubuuzizaamu ne tumanya oba oli awo ensonga kwe kiva. Agambye yeekaka bwekasi okunywayo akatundu k'amazzi ak'ekikopo. So kati mukwano Helen kijja kugamba nti kyandibadde kirungi kuba amazzi malungi eri omubiri. Ebitundutundu kinene ku mubiri gwo kikolebwa amazzi era amazzi gakola omulimu gw'amaanyi. So fuba okulaba wakiriganywe ng'eddagala omanye nti gwe buli kumakya onywayo ekitundu giraasi y'amazzi, emisana n'onywayo giraasi endala, n'akawungeezi n'onywayo giraasi endala nga bw'oli emmere. Kiyinza okuyamba okutereeza ku musulo ogwo newankubadde nga waliwo ebirala ebisobola okuleetera omusulo okumyuka. Waliwo eddagala oba ebyokulya abantu bye baba basobola okuba nga bakozesa ne bimyusa omusulo weewaawo n'obulwadde obuwuka obw'omusulo nabo busobola okukireeta. Tuyanza nnyo Dr. Kansubire Helen okitegedde bulungi nnyo. Ajjukira akadde tekali ku saidi yaffe naye Dr. mbadde nsaba osibirire entanda era obeko omu babiri b'otumira tuliita olunaku. Njagala okwebaza abantu be tubadde nabo bonna abatuwuliriza obulungi. Weewaawo nsuubira waliwo abalina ebibuuzo. Tujja kwongera okubiddamu ate omulundi ogunajja ku Mande ejja. Naye singa oba nga ofunye obuzibu buno oba olina obuzibu buno obw'obutazaala, tusobola okumanya nsonga ki ekuleetedde obutazaala. Nga tonneekwasa nti mujjawo yakuloga oba sengaawo alina kye yakukola, baako ofuna olunaku ogende mu ddwaliro tukebere, tuyinza okukubuulira ensonga lwaki tozaala. Ate abasajja nabo basobola okukosebwa. Oyinza okusanga omukyala nga talina buzibu wabula nga obuzibu buli ku musajja era naye tusobola okumukebera ne tukubuulira obuzibu we buli. Sigadde nga ndi muwanguzi Shadrack ntumirako benkola nabo mu Hilltouch Foundation. Omwezi guno tubadde tuwogera ku nsonga za byakuzaala, reproductive health, era nga tuli basanyufu okuba nti ate twongeddeko eddoboozi ku ebyo tubadde twogerako. Tuyanza nnyo Dr. Kyokoze kyamaanyi tokiyita nti tokoze nnyo omulimu naye guno omulamu gw'olese mulungi nnyo okuva mu Hilltouch Foundation kubanga abakyala bangi nnyo wadde bakaba amaziga eyo naye olina amaziga g'osanguddewo kubanga obikudde obwongo bwabwe ne baba nga bategeera ensonga lwaki Crest FM atuleeta abakugu okuyita mu partnership. Aba partners mbebaza ne sekwebaza mwebale kuba nti